njagala bwe tunaviira wano nga buli muntu ekikugatta na Yesu sina setaani. Amina temala. Fe sitaani tayagala tugende mu ggulu, wabula Katonda ayagala tugende mu ggulu. Olutalo luli wakati awo nga Katonda atutegekedde ekisinga obulungi, tubeere n'emirembe, tubeere n'essanyu, ebyo byatutegekedde. Naye ate setaani ayagala tubisubwe tugende mugeyeena naye. Ekyo kikafuuwe, bameka baganda ekyo kikafuuwe. Ekyo kikafuuwe, tugenda mu ggulu. Aleluya. Omukyalo ono yansanyukikasanye yagamba, kitabo Maranatha yagamba, tetuyinza kwaŋŋanga kufiirwa ggulu. Oba kiba ne kikola ki? Tetuyinza. Nti kubanga Katonda yatuwa ffe bugagga bwonna, ne byonna ebiri mu ggulu biriyo ku lwaffe. Amiina banaye. Tetuyinza. Setaani bwe tulwana naye tuzze tumusomesa mu Bible class. It is one of our doctrines. Nange nkisomeseza ne wano ne ddi tetujja kukyusa, twagala tusomese ebintu bitegerekeke munda. Ffe mu theology tugamba nti repetition is emphasis. Repetition is what? Emphasis. Twagala okutegeeza abatudde wano n'abatulaba n'abatuwuliriza nti tetulwana na setaani wa kindergarten. Mu kindergarten, mu Bible class, mu Sunday schools, abaana abato gye bayigira, babayigiriza nti setaani bw'akulumba ng'onyeenya omutwe. Oti bw'alaba onyeenya ng'akukola atya? Ng'akuvaako. Babayigiriza nti bw'olaba era ayongedde ng'oboggola vaawo stand genda ng'olwo Lusifa agenda. Oyo si gwe tulwana naye, oyo mubalekere awo. Tetulwana na setaani. Bannaddiini abamu gwe bakasuukirira amayinja, oyo gwe bakasuukirira amayinja mulala. Ndegereka. Gwe bakasuukirira amayinja muki? Mulala. Ffe gwe tulwana naye mulala, tomukasuukirira amayinja kuba tosobola namuteeba. Waliwo abalina ensomesa ndi sitaani osobola omudda ojinga, bw'oba wazze okusinza ng'oyita wano, bw'oba oddayo yita wano, agenda okwekanga ng'olika. Bw'owulira ng'asomesa ebyo ng'omanya nti nasale mu bya theology bino, mu byakumanya Bayibuli. Mu ddiini ayinza okuba nga bwe bakisomesa nti bw'oyita wano ddirayo eno. Setaani tosobola musiba mu njegere. Omusajja yagenda n'awaana omukufunga tugenza okuziika n'akatono munaffe afudde bulungi kubanga wafiiridde nga sitaani zonna nsibe ku njegere. Oyo tayawukana na oli. Waliwo gwe nawulira ng'ayogera n'ayogera enninga ezire ne muganti obadde yogera kinti njogera lulimi sitaani lwatawulira. Abangi ffe tuli wano ffenna bakuŋŋaanye nga bwe twakkiriza twaggula olutalo ku setaani kalimagezi, twaggula olutalo ku setaani eyava mu ggulu nga yajja n'amagezi ge n'obulungi bwe n'obukulupya bwe n'obuyiiya bwe byonna. Sagala kulwayo eyo kiyinza otuliisa. Maama atusomedde, kansabe musomi ono atusomere
Ebrania 6:12 akijja buterengerera n'agamba atya nyambye Befeso 6:12 waliwo gwenda badinzikiriziganyiriza naye nti anansomerako naye bw'atabaayo ng'ansoma bisaso ssebo ogenda kuba muliivu luvannyuma nnyo sikati sasalwa tugamba bwe luti kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebyawaggulu. Omuwandiisi akugirayo ekifaananyi nti be very careful. Sitaani eyatuggulako olutalo ge twaggulako olutalo ku bbatirizo mu nkyusa endala ga tetulwana n'abantu buntu. These are not human beings. Sitaani talya matooke, talya lumonde, talya kawunga. Tosobola mutaka butwa, tayinza kufa njala. Sitaani teyeebaka, tabongoota, tagenda mu ttooyi. Sitaani ali alert 24/7. Ali ku mission emu kulaba nga togenda mu ggulu. Naye ne Katonda ali ku mission emu kulaba nga kajoba ntuuka mu bwakabaka ow'omu ggulu. Olwo lwe bayita olutalo olunene. Sitaani ateebaka bwemba neebase yasula planinga musuula ntya mujja ntya ku chano mumenyawo ntya alwana. Waliwo sebo munambo mu kitululiro okumanya nga Sitaani ye teyeebaka ate tatondowala. Sitaani bw'ayinza okukulemwa ng'oli muvubuka oba ng'oli singo n'akupakasa nti okusuula omulenzi ono olinamuwa mukazi atali mukyufu, olinamuwa musajja atali mukyufu. Tulina abaana baffe abadde ab'amaanyi mu kanisa nga baweereza okuva le baawasa kyenkana baagwa kitalo. Era obamanyi naawe obalabe eyo. So nga gwe ku mbaga oyimba abawala abamu baagala nnyo okuyimba ku mbaga mponye kawawa eneefulidde owange naye nga kino kyafunye embalabala esinga ne kawawa. Sitaani asobola okupulaninga alinga Al-Qaeda apulaninga osuula otya omulenzi ono, osuula otya omuwala ono, mubuze emirembe, mubuze omusajja, mubuze amugambako, mubuze amukwatako, mubuze buli gwasinkana omusajja amutunulira nga afande. Abantu nga banaalidde mu kyaki eno ne basiiga obusigo ne bafuuwa kalifuwa ne basiigira bwenere. Setaani ali mu lutalo okupakasa oleme kugenda mu ggulu ng'akola kyonna ekisoboka. Weetamwe, okoowe, ove mu kkanisa, okoowe, ofune ebizibu, weetamwe. Ayina ekyokulwanyisa ekitafeeringa baatusomesa mwana byatugamba ekyokulwanyisa kye Setaani ekitalemu bakiyita batya disappointment. Ow'ekkanisa akusuubiza okuwasa ku Friday n'agamba nti amusole newankwata etambudde emyaka nga3 n'enzudde nga tetujja kusobola kumalako nnyo. Mbadde nsaba ofune omuntu omulala nange twewe eddembe, you are free to go. Omuwala n'azirika, abaazirika atali wa kkanisa n'amugamba nti sirikawo. Nze nali nayagala dde okugambako naye gwesiba kuba abo baseveniside bannammwe abo mwesiba nakuba bwereere. Nze woŋŋambira sikyala bukyazi njagala n'okukyala kwenkanenkane n'okukola ki n'okwanjula nembagebera omuwezi ogujja. Ate ono abadde akyagamba nti asoma nkyamala koosi nkyamala kiki agalangatana bugalangatanyi. Ate ono alisitedde. Era bw'ofuna oyo n'ogenda n'okufukamira nti Mukama weebale kuwulira kusaba kwange ansa n'azikuwa. Abafumbira bali tebaafuna nnaku gondi tabonaabona alikyukira eyo. Al-Qaeda devil. Eri abantu abayisa mu mulamulo nga bavubuka amaanyi mu church bayimba ngenda nepuleka bagamba ffe twayimbiranga mu church, ffe twabeeranga mu kanisa, ffe twabeeranga mu kanisa mwafa. Naye bakyaliwo naye kati bakakana. Sitaani yapakasa n'alabanga okusobola omusajja ono kamale kukaddiwa n'akuggyako abaana ne bakusuulaawo ne bakwerabira ne bagana n'okuwa abazzukulu n'ogisula mu bw'omu lw'oli kitegeera. Disappointed in your house. Disappointed emyaka 3 omwana ali Kampala gw'oli wali kumpi waffe.
People are disappointed in his life. Sitani yapanga disappointment sezo zetulina. Basawo, oli chavaga matetulwana na bantu buchi. Kubanga abantu bakowa, sitani takowa. Abantu berabira ne signals, Sitani tayinza. Era wavanjiri agamba tulwanyisa emyoyo emigwagwa egitusukkiridde. In the other words, tulwanyisa superpower naye abalwanyisa superpower balya bukupa. Basuze enjala bamugoba mu nnyumba. Gwe tulowooza nti obutawa kitundu kya 10 abantu tebamanyi kukibala. Togamba nti kubanga baba tebafunye ssente. Ate afunye ssente enviiri yazikozezzaaki. Lwaki omumwa mumyufu gwamyusa eki? Wasiizeeko malanga? Wasiizeeko lusiiti? Kale otubuzaabuzizza nnyo. Ebbasa teriiko wadde 10 naye omumwa muki bannaye? Omumyufu. Asiigako biki ebyo? Nanda! Eri waffe mukyalira ebintu byetusiigasiigako. Naye ne Kampala mu bijjawo ebyo byemusiigasiigako. N'azza mu mutwe buli mu wiiki n'ozikubisaamu emirundi 4. Naye ng'ebbasa teriiko siringi ziwera 5,000. Project nebeera ku kkanisa nga tusonda n'osangira ddala ng'omusajja ddala ayina mumumanyi n'okumanya mumusabira n'agenda e Nairobi ne muteekako emikono n'agenda e China ne mumusabira n'agenda wa naye lwafubye n'atuwa omutwalo gumube edu. Tulwanyisa Sitani. Lumu Yesu yali anyumya n'agamba bw'ati. Soma Luka 10:18 yagamba atya? Luka 10:18 10:18 Yesu yennyini ng'ayogera. Yagamba bw'ati. Agambe 10:18 agamba bw'ati. N'abagamba nti nalaba Setaani. Namulabira ddala nze mwennyini Yesu. Ng'avudde mu ggulu. Nga ki? Okugwa ng'okumyansa. Yesu atulabula nti yalaba Sitaani ng'atuuse ng'okukola ki bannaye? Ng'okumyansa. N'ayingira ensi eno, planeti eno. N'ayingira n'atabula amawanga, n'atabula ebika, n'atabula ebintu, n'ayeeyingiza mu buli sisitimu yonna. Abantu ne bamusembeza. Oli n'agamba nti jjajja. Kati jjajja Lubaale abeera atya jjajja awiitira ki? Abantu ne babeera ne jjajja Nabuzaana, Kiwanuka, Kawumpuli Buyego. Abantu ne babeera ne Ddungu, Kibuuka, Mizimu. Ne babeera nabyo emisambwa. Ne bagizimbira n'amayumba. Ne bakuŋŋaanya n'akuŋŋaanya ekika kye kyonna n'akikuŋŋaanya. Ne banyiiga n'okunyiiga nga Lubaale tabakutte. Ntulaga nti sente zaffe zafidde bwereere, Lubaale tazze. Ne baloga ne bannaabo olwa Lubaale. N'abasibako obukomo, n'abasibako endege, n'abaliisa ebitaliimu, n'abamwako enviiri, ne babeera bwe batyo, ne bebakaawa ennaku 9. Wo. Sitaani atukoze ekyajja. N'atukola ekintu ekitanyuma. Bw'osoma mu ssuula eyakubikkulirwa. No, eya 24. Lwa 24. 2:24. Kubikkulirwa essula 2. Olunyiriri olwa 24 lugamba bwe luti. Naye mmwe mbagamba abasigalawo ab'omu Suwatira bonna abatalina kuyigiriza kuno, abatamanyi bya buziba bya Setaani. Abange tulina abantu abakumba obukumbi nga tebamanyi bya buziba bwani bya Setaani. Nga bwe boogera. Werekerera awo. Tamanyi deep
secrets of the devil. Watu Olungereza bwakyusa mu Bible esimu. Devil alina plans ze za kuyiyiza n'akwavuwaza osobole okufukamira abalala bwavu kakojo ka Setaani n'ayavuwala nawuleo n'abagandi bwafuna sente bw'atagenda okukeberawo nga teziriiwo. Eriyo abantu abakoze ddala. In fact oluusi tuyombesa abantu tebakola, bamu bafuluma ne bakola naye balina olusiraani buli kye bakola ekyabeere kiyitawo. Deep secrets of the devil. Tebalina era family zikongontererawo. Naye ate eriyo n'abafunye naye nga nakyo kyama kya Setaani nga bafunye bagwe. Mwabalabako? Esebo. Waliyo bana basumba bayinza okujulira. Tuyina abantu abaava bajja ne tubasabira basiba mu makanisa buli lwa Tuesday buli lwa Friday tuwangulira ku mavivi kusaba kakusumulula ne bafukamira n'asaba. Waliwo abatusabisa mu luguudo n'omusanga mu katale ne musaba n'omutegeera omulala yankubira kirenyo sanga mwenda ndi wano ngenda kusumula ngenda sente zange nzimaze okuzisiba zisabire ngenda kusumula ezo abasumba bano mbayimiriza no mubalabe ne bazuka ku mwenda okusabira sente z'abantu abataba bitundu bya 10. Tebo naye Katonda ogenda okkakkana ng'omuvubuka gwe mwasabira bwe yatandika okugenda ettaka China n'awalala ne mu kyaki takyakola ki ekyasaba. Deep secrets of the devil. Sitaani yamanya nti okusuula omulenzi ono muwe sente. Kati ayina essimu 3 akwata eno mu ssimu z'atakwata neya mukyala we tagikwatiramu. Omukyalo muyangamba ndeze omwami mukubira essimu ezange tazikwata bwe mba naamufuna nasooka nga nengenda ku call box ng'olwakwata naye bawulira eddoboozi lyange nga nti ndi busy. Eriyo abantu nga bwe yafuna sente n'agula emmotoka bwe yafuna sente abaana ne batandika omuweesa obuwala buno obuleeta emmere obusekuritale obukuba kompyuta buli ne kakutama bwe kati nga kakulezedde ekiwandiiko n'ebbeere ne liringiza wano we kasayininga omusajja yenanga maani. Teri musajja yenna maani omuwala aleese okusayininga n'akutama akantu akaddugavu ne katandika okuba nga akajja atamagalala nakuwugulala. Sitaani yamupakasa omwami ono n'amuwa. Nalinda ba ku firimu emu omusajja n'agamba nti a man who cannot control his secretary lives in a fool's paradise. A man who is not in full control of his secretary lives in a fool's paradise. Control her. Tulina abantu nga bali controlled by the secretaries, controlled by abaleta emmere, controlled by the computer people, controlled by IT. Badde kate baagala kulya emmere nga baga nti Ellen White yabagana okulya ekyeggulu. Naye nga bano abawala abali mu office babawadde chipusi ne balya. Bakomawo nga tebaagala kulya Ellen White yabakola atya. Bakazi batumwelire balogo wamwe. N'amayuni bano baalidde dda. Sitaani akupakasa osuula otya ono. Eri abantu abadde mu byalo eri ewaffe nga baavu nga mu kkanisa tebavaamu atambula ne mukyala we naye bwe yasuubula bwe yayokya amanda ate n'afuna amagezi n'azuula nti okutweta amanda gano ge bamusuubulako bamufiiriza kati ye kaageereetere n'agaleeta bw'agenda okugaleeta agenda okulaba ng'afuna n'akitegeera nti kikola kati bwe kikola n'atandika kati kanveko n'ebyokwokya kansuubulenga amasuubule awo agenda akulaakulana bw'akulaakulana n'akyusa nedda n'ekyamagezi kiri kimu kanteekewo ekibanda ekyange kati ate bw'ateekawo ekibanda ekikye ate nga si kirungi kuleeta mukyala maama muzeeyi ajje mukyala we okujja okutunda mu dduuka oba ofiiriddwa nnyo okusooka tasikiriza baguzi.
kati oyagala buntu butonotono nga buno akasikiriza agula nakamna n'abeerawo ng'agula bw'asekereza nsaliraako naye n'amugamba nti oba tugula genda sente ziteekawo nzijja nkyamala kunaza mwana wange kati abo tebatunda mu maduuka gafu naye Katonda alinga akuwadde omukisa okuggulawo edduuka naye ate akukuwa setaani yabadde apakasa olwaddaaki n'olaba biri bye mbadde njogerako mwesirisizza mwali bimwerabyewo ogenda okakananga omuwala awanda ogenda okakananga omuwala asesema ng'amagamba nti kooli kyogerako awo ofiira nkuwa amagezi sirika nja kukolera byonna ng'akwata muwala ng'amukolera byonna ng'amugjawo na wano ng'amutwala jjinja ng'amupangisiriza ng'abeera eyo tulina wano mukadde wa kkanisa ajjudde obutukuvu akuwuba omukono atambuza obw'okusembera akolima n'okukolima ng'abantu bayenze mu kyaki kanisa eno ng'akolima yennyini alina ali ejjinja alina ali ewa ekitubulu alina tulina abantu abakolima ku meza kuno nga bakolimira abatawa ssente ne bakolima nga nabo tebalina. The deep secrets of the devil okufuna oluusi kutabula sikuvumiridde kuba n'obwavu mbagambye nabwo butabula abamu bwavu bubaluma. Sitaani ayinza okukozesa biteyo ng'obulungi bwe bukabe bukutawaanya. Lumwa nali abakole baagala obbagatane n'enjagala okugaana. Naye nga nange ekiŋŋaanya tekiri mu mateeka ga kugatta. Naye gali mu buntu. Ningamba omuwala ne mugamba ninkugatta ntya n'omusajja omulungi ennyo bw'ati. N'omusobola. Musajja mulungi nnyo. Olaba nange ndi musajja n'endabye musajja mulungi. N'omusobola. Nga nalabanga omukazi ono n'omusajja ono bagiyita Miss Mat. Mukama n'ekinaakola. Nagamba Mukama ayinza ki? Kasitanze omuntu aspiritualizinga nga sirika. Nga tukikola ate bw'abeerawo. Mbabuuza kikinga temutambula bulungi. Ti omwami tadda abeera n'abalala. Bwe tubeera ku kyaki nze tandabawo nze tambuuza kyagala kutambula ne mu mmotoka nze amanyi kiri ne mmanya Miss what? Much. Katonda yamupakasa n'amuwa mulungi atamusaanira sibagambye muwase babi. Mujja kunneekwasiza. Sitaani apakasa relationships azipakasa. Sitaani apakasa. Mwami nabbi agamba nti ye Katonda ali business ey'okunoonyeza ekinaakutuusa mu ggulu. Haleluya. Amen. Sitaani akunoonyeza omulimu ogunaakutuusa mu ggulu. Sitaani ali bize kugutta. Ate bw'agutta, olaba agutta n'ofuna abakuwa amagezi abakyamu. Tubagaana okubeera n'emikwano egy'omunda nga sijjamba okukkiriza kubanga ajja kuyigiriza akutwale gye yagenda. Mwe tubagaanye okubeera mu bufumbo nga metroni wo si wa kanisa, basman si wa kanisa, muganda abasuma ekkanisa mulina olugezigezi. Ffe tukimanyi kubanga ono gw'otadde naye gw'otambula naye temuli mu banka y'emu tosobola kumusayiningira. Naye gwe nogati oyo tufaanana, oyo twenkanankana. N'alyoka agati omusajja takomawo bulungi. Ekyo nja kukikolako. Nze nina gye nagenda. Oyo wange kati yasirika. Sitaani nja kupakasiriza mu metroni wo. Nja kupakasiriza mu bestmani wo. Lumo Musalo mwa abayita kulatakula baba noonya ki mu ngoye zaffe simanyi. Abayita kulatakula mu kooti y'omwami n'asangamu bukondo mu busatu. N'asirikirira agenda okulaba ate olulala nga muli mu bubiri. Ddoozi ekenderera ki? Ate tebabukozesa wano. Kyava amugamba kwe yagambako teyanyiga. Kyava alumba bestman amugamba naye wange omwami wange ekibeeza n'obuntu buno. Ate nga bukendeera.
kyavaawoza bw'ati n'amugamba nti ate mukyala gwenza ate kyenkwewuunyiza ekyo kyekikulesa okuwaaba nkuwa amagezi keep quiet why oyo omusajja wanimwebaza n'okumwebaza okubeera omwegendereza okola muki lwaki omusajja oyo yali ayogera bw'atyo eyo yali best man we yali ava mu ddiini eziwaasa abaana kati alaba okubanga ayagaddeyo obwagazi omu akoze kibinyi ekyo ate afulala olwo tamuleese olabye kondomu tolabye mukazi ekkanisa eno twagalaga beera mwegendereza kansome wano setaani ayina ebyama lumu yalumba omusajja gwe bayita yobu tetujja kusoma nnyo yobu essula esooka mukimanyi mwena setaani kubanga akozesa ebitiibwa akozesa obukulu akozesa omulimu akozesa obufumbo badaba setaani akozesa abaana okujja mu kkanisa okunafuya okubuulirakwo okunafuya ffe ng'abaweereza setaani ayinza okulaba nga gwakulemeddwa neyezinga mu baana oli mukadde w'ekkanisa abadde mulungi setaani neyezinga mu baana be ne bazaalazaala okwo ne bazaalira mu kkanisa musajja watu samoni neemukola ki neemulema n'okumulema musajja watu omusuma n'alemererwa kubanga mutabani we yazaalazaala mu bantu b'ekkanisa deep secrets of the devil bwana be bakuswaziza obadde oyimiridde bulungi musajja yakuswaziza nomu musajja mukyala enyiiga musajja bwe yayenda eri bayenda baleeta wano bakulire ki bakulire wano mumaka ge kakati omukyala bw'ayogerako omusajja n'addamu yina maanyi n'amugamba please nze nannyini maka gano nina n'eddembe lisitula ababu ne mbatwalako ewuuli kitegeererewo nze nannyini maka gano soogera ku wosodokisi gwe njogeddeko njogera ku muntu afaanana nga ggwe agamba bakkiriza mu misingi 28 yagamba bw'atyo setaani apakasiza asobola okwonoonera by'olina kubanga okumanya mutemu mu ssaawa 24 yobu yafiirwa ente 5 n'afiirwa endogoyi 5 n'afiirwa eŋŋamira 13 n'afumirwa endiga 7 nagatta toto y'ebisolo 1,100 n'abaana 10 n'asigaza abaddu 4 n'omukazi eyaweebwa diguli muki mutidde okukyogera omukazi ana diguli yaki ya busirusiru si busiru naye buki sirusiru sitaani atulumbye n'atutaka abantu baffe oluusi n'asoma ne mu kiraamu kyo n'ajjawo badagenda okusikira kyovalaba oluusi tugenda gye tuziika nga tewali biraamo ne muganda omusajja mukulu wa kife yalaama amaanyi gamuggwa bwe yateeka mu kiraamo yakola atya yafa basirise sitaani wa mutawaana gw'obadde owaana gw'olowoolezaamu omuwala oyo omulenzi oyo yayonooneka yayambala obubi yayeeyisa obubi yakuvumisa n'owulira nga amaanyi gawedde bamuwaabawaaba bamwogerako omulaba ku bufaananyi ng'akoze bino akumba n'oli amaanyi ne gakugwa setaani atulumbye waaw oli kyava agamba nti sitaani ono Petero ekisooka 5 osomyewo 5:8-9 Petero ekisooka Yesebo essula 5:8 wagamba bwe wati mutamiru kukenda mutunulenga omulabe wammwe setaani atambula ngaki ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gwanaalya sirikalekerawo bassebo 2:24 baayi mwena mumukubira ebbaayi 2:24 bwe twakurosi gye tuyingira 2:25 kiri kyawedde unfortunately
even the devil crossed in 2025. Unfortunately. Agambye mu mwaka 2025 we mutambula muberenga abalina amachi amagezi nga mukitegeera nti ono Setaani alina empologoma amagamaga mu famire yo amagamaga mu bitongole by'ekkanisa alabe gwana alya abalala abalya mpola abalala abalya tulaba Setaani bwatyo nagendako mu Nairobi Lions bagita park ibeeramu empologoma nengendayo naye twagenda omusajja tumusasudde ssente tulina n'abajeno conference tugenze kulaba mpologoma naye nga tetuziraba ne tutambula ne tulaba obusolo ne tumala kati ne tutambula paka atulamuza n'agamba nti as long as okyalaba ensolo endala toyinza kulaba mpologoma bwe tunaamalako ensolo n'olyoka olaba empologoma naye nga kitegeeza kyekyo kitegeeza nti nkambwe ennyo y'amaanyi naye emanyi okusala amagezi etambula n'eteega n'esangayo obusolo obuvudde mu bunaabwo agambye nti atambula kitegeeza ateega ayinza okuteega lw'olifumbirwa n'ateega w'oliwasiza n'ateega ng'ofunye ssente n'ateega lw'oligulemu yateega omusajja bamuyitanga Dawudi yali clear nnyo and very clean Setaani n'amuteega lwe yali idle n'atagenda mu lutalo n'awalampa waggulu abaali waggulu ku kizimbe kye agenda okulira nga amazzi gayimba mazzi ganya gayimba essaawa zino emisana akudde nga tebonnaba kuziba n'atunulayo bw'ati wansi ng'eriyo omuntu eyazimba ekiyigo mu ngeri ey'okubalaata omukazi alina ekiyigo kye nga tekiriiko toopu kakati atazze okunaaba ye ebyono tebimukwatako kuba tabadde tamanyi nti gyali ng'ajjako kino ng'ajjako kiri ng'asigalirawo bw'ayimba akayimba bw'anaaba gano agazze eno kambategeeze Katonda yakola amaaso g'ekisajja Kabaka Dawudi n'atunula bw'ati n'alozoolera n'amagalala n'awugulala n'ayita omusajja we n'amugamba nti kyangu bwe yajja n'amugamba owa geno mumpitira oyo n'amugamba aliwa oyo mukaagundi mutala buliya n'amugamba kitaawe n'amugamba nebba mukulanya okwabayudaaya kulinga kwabaganda tolamya ng'otekaliko linnya lya bba naye yamugamba mgunyo oyo ye muwala wa gundi naye mukaani amukulu amugamba nti nkulaba amaaso go manyimbo bano baddereeva batutegeera betutuba mu ofisi batutegeera okimanyi obeerawo nga bano abakuli wansi bamanyi bawende muzeeyi Kassi omulaba ng'ayimirire n'oyo ng'amwenyamwenya ng'oyama awedde muzeeyi Kassi omulaba emboozi teyinza kubanga eggweeraawo kati ono kyabamugamba poliisi tomutawa nagati gwe kugambye muyite sikugambye comments zo byaggweerawa lwakiserekera kweyo ensonga ekitegeeza atambula yamulinda lwali aido yamulinda lwali up teyamulumbira wansi yamulumbira waggulu abamu tugwa nga tumaze gaggawala tugwa nga tumaze kuwasa omala kufumbirwa abalenzi b'ekyalo ne baleka bategedde kana akawala kaali kakulu naye mugate wange ekyakutwala ne gundi naye waliyo papa ki naffe nga gye tuli nagye tulindeko bambi agamba ki atambula ateega abwama yekweka yebuzaabuza asooba njogera ku mpologoma esooba yebuzaabuza ebeera malirivu bwegoba ensolo tepowa edduka nnyo etaagula eyuza ekimalamu amaanyi n'egiriira ddala Setaani asobola okupakasa nga tuyingidde 2025 kansubire tulina kupakasa Setaani takupakasa ekirungi amawulire amalungi Yobu 17:6 lw'obosooka okusoma Yobu 17:6 ne Yobu 7:6 byombiriri bijja bisoma ndowooza Yobu 17:6 lugamba bwe luti agamba atya era anfudde ekigambo eky'obuwemu mu bantu Setaani anfudde ekigambo eky'obuwemu mu bantu era nfuuse ekyenyinyalwa mu lwatu Setaani asobola okukwata n'akuzingazinga
nakufula ekyennyalwa mu community yo, nakufula ekyennyalwa mu bantu, nakufula ekyennyalwa mu makago. Sitaani akisobola abaji bawunye n'abeerawo nga alina n'ekimuvundo ekimuvaamu. Kyennyalwa sobola okulwaza n'obunyira ddala. Osobola okuba nga mpisa zo ze ziwunya. Setaani asobola okukola ekintu kyonna ku ggwe. Ate osomye 7:6 Yobu era. Soma tuwulire. 7:6 Yobu agambye bw'ati. Agambe. Ennaku zange ziwulukuka mangu okusinga obutanta obw'omulusi w'engoye. Era ziggwawo awatali ssuubi olw'omusanvu. Woowe jjukira obulamu bwange ng'empewo. Amaaso gange tegakyalaba nate birungi. Ekiseera kituuka Setaani n'akuvunjaga. Basaba ne banyabo twazuula leero mu kusaba kuno. Setaani akunyigiriza luddawa. Mwaka guli gwe tugumazeeko. Neera naawe okimanyi Setaani alina waakunyigiririza. Omanyi levo gy'akutuusizzaako. Okimanyi. You can't deceive us. Before someone otulimba ne kana amanyi. Kyenavudde njagala osome wali we nabadde njagala. Ye Luka 13:16 wagamba watya? 16 wagamba watya? Luka 13:16 wagambye bwe wati. Era oyo omwana wa Ibulayimu eyasibirwa Setaani laba emyaka 18 tagwanidde kusumululwa mu busibo obwo. Ddamu omuntu yasibwa emyaka emeka? Era oyo omwana wa Ibulayimu oyo omubatizo oyo eyasibirwa Setaani yamusiba laba emyaka 18 yamusibira emyaka 18 tagwanidde 10 Setaani asobola okusiba waka n'otofumbirwa emyaka egisuuka 18 kati oli mu 37. Setaani asobola okusibira waliwo juzi yangamba nti njagala kola anniversary yange. Ne mugamba ya kintu y'obwasingo kubanga kati nakamalimu emyaka nga 35. Njagala kolayo kapati. Ne mugamba ako sijja kukajjamu. Awulidde kyagambye yamusiba emyaka 18. Setaani akusibidde mu bulimba emyaka emeka? Akusibidde mu butazaala emyaka emeka? Akusibidde mu bulimba emyaka emeka? Ekkanisa eno ekoze ekitundu kyayo ne tusomesa nebaza development eziri mu zones. Zone yange njimanyi ebyekola njibiwulira bulungi nnyo. Ne zone zonna zirina development programs. Naye era nga ggwe tovaayo. Toyaka. Myaka emeka? Opangisa otya emyaka 18, myaka 2 ozaaliddawo n'ozaala n'abalongo ngo bazaalira ku kitanda ekyo ndeke n'okundeka. How come? Kati abantu babasaliddeko ne bagamba nti abange batugamba nga twagulanga yiika ne tugula hafu ne tugula kwota kati batunda 3.25. Bagata balina miliyoni mujje wadde temufune kyapa naye era namu klasi n'oba nga tosobola kubeeramu. Tulina abantu abalina bye batunda nga bidibidde emyaka egyo. Olaba abantu beetunda ne bafuna ssente gwe ne weetunda ne batakusasula. Setaani nga yagenze wala oyinza okwendera obwereere mukazi wattu. Ate naddala mwayinza okuva mu kanisa n'ogenda oyenda ojja kuddirawo gwe mbulira yavaamu n'agenda yenda n'afuna ssente. Tulina omusajja yagenda n'ayenda n'alwala naye bwe twagendanga okumusasira ng'akaaba bw'ati kofe gumuguji. Olaba Setaani bw'ayiikiriza abakristaayo yayenda oluyenda lutya lumu naye nga bayenda bano ennyingi bali awo. Naye olw'okubanga ffe Katonda ataddeko omuwendo Setaani atuyiikiriza
yayenda lutya lumu era gwe yazzo n'okibaza kangende mu kusaba okwekusumulula okw'obuwanguzi neefunireyo endito tuddeyo mutwale eka lumu ojja kulukaaba nnoolwo kati somo linyi telinaba kugwako tubadde ku 16 agambye tagwanidde kusumululwa oyo omwana wa Ibulayimu mu busibo obwo bameka abagamba nti asaanidde asumululwe emyaka egyo mingi mukikubira amiina asumululwe bameka abagamba nange nina ekintu ekintawanyiriza emyaka njagala kisumululwe haleluya nebaza neze ngena ninsanyuka nze kinsanyusa abagenda ogenda mu Gehenna not almost they are doing it by choice. Omusajja wandika katabo nkesiga kagala nnyo kagamba if it is so simple why is it so hard? So simple okulokolebwa kuli so simple. Omwandisi omulala n'agamba it is hard to be lost. Kizibu okubula kubanga Katonda ataddewo engeri ey'okulokola emu ku ngeri y'okusumulula gwe mukolo guno gwategekeddwa. Amiina. Laba gwe atali mubatize nga baakufera bakolako emikolo emirala ofunye omukisa ne wategekwawo omukolo oguli open gukubuulire nti okubatiza kwakunnyika. Amiina mbadde nsuubira nene ng'eva mu mpande. Basebo Katonda azze okusumulula abantu be baalimba. Omuntu ne bakulimba nti okubatiza kwakuyiwako olunyiriri luli luddawa. Bwe kiba kwakuyiwako lwaki Yesu tebaamuyiwaako? Nabuuza omusajja nti ndaba Bayibuli zino si ffe tuzikola aba 7 CD ndaba zikolwa wano Bible Society genda oleete n'American Society n'ebirala ziri wano ebitabo biri 6 nzigirayo omuntu eyabatizibwa nga bamuyiwako. Zigirayo omuntu eyabatizibwa Kinnakabaka. Okubatiza kwa mutima ffe tubatiza mutima kuli munda roza ebyo byakungulu kituufu byakungulu naye njagala ombuulireyo gwe baabatiza ekyomunda. Bayibuli gw'ogirina eryawo kyova abantu bajja kugenda mu Gehenna nga bamativu kubanga baagaana bategeerera ddala. N'otobatizibwa amazzi ag'obwere nze neewunya n'okwewunya abantu abaagala okugenda mu Gehenna. Endongo zakusasulira mu bbaala omege gwakusasulira n'empewo n'ekufuuyireeyo olukuŋŋaananga luno lwa bwereere n'emmere ya bwereere n'okubatiza kwa bwereere. Kati bw'otobatizibwa it is so simple why is it so hard? Kiki ekizibu ekiri awo? Kiki ekizibu ekiri mu kukitegeera nti sabiti ya Saturday weetaaga dictionary kikaaki weetaaga kubeera mubezi mu class P nursery n'ogenda mu nursery n'ogenda mu middle n'ogenda mu top n'osoma days of the week ne bakugamba nti after Friday olunaku oluddirira baluyita batya Saturday. Yesu yafa ku Friday ng'enkya sabiti kiri so clear ogenda kuzikirira ng'otegeerera ddala n'omanya n'oluzungu wamanya lwaki ggwe. Aba 7 abasoma ku Lwomukaaga byogera tebikuswaza ate aba 7 atasaba atya ku Lwomukaaga luli luzungu n'Oluganda. Twagala abantu basumululwe mu kumanya. Haleluya. Amen. Kati abantu basumululwe mu kumanya oyugiringa omumanyi. Nze njagala nnyo omuntu agende ng'asinza ku lunaku lwa Sande ng'agandize ngenze kusinza ku lunaku olusooka kubanga Bayibuli kyegamba kuli ekyo. Ne Bayibuli egamba sabiti ya Saturday Friday lwe lukulembera sabiti Sunday very early on Sunday morning kye bakyusa mu Luganda nti ku matulutulu ku lunaku olusooka mu wiiki. Mbadde ngenze obeera abantu ku social media nga mpulira n'abasumba abalala batali ba Adventist bakinnyonnyola nti ddala ekituufu sabiti ya Saturday. Naye ne babyogera obw'okuzikirira asigala wa kuzikirira. Kiki ekikugaanaawo?
Omancheva ngama, it is so simple. Ilomu abantu emisota jabaluma. Musa n'agenda eri Katonda kunamugata akati emisota njiwonyeza. Kola omusoto guwanike waggulu nga gwa kyuma. Buli abojjebwa essalambwa atunula eno waggulu. Buli abojjebwa enswera atunula eno waggulu. Just look here nga obutwa bukola butya. Baseba mmanyi omuntu mujemu sitaani yamujemesa abantu emisota jabaluma ne bagana okutunulayo. Era ne bakola batya? Ne bafa. Ogana otyo kuba Sabiti eri mu Bayibuli n'okuuma ekitali mu Bayibuli. Ogana otyo kubatisibwa okuli mu Bayibuli n'ogenda mu bitali mu Bayibuli. Olimba otya society n'ogata amateeka gavaawo, mateeka acha gavaawo. Fa abasomesa tetusomesangako nti amateeka gatutwala mu ggulu. No, we are not legalists. Fe tugamba ti amateeka tegatutwala mu ggulu naye tukuuma amateeka kubanga tugenda mu ggulu. Amina. Eyo enjawulo gitegeera. Omupeera gubala amapeera si kufuuka mupeera. Gubala amapeera kubanga muki? Mupeera. Njagala obere mumanyi. Akugambye amateeka tegatutwala. Yes. Era abaana ba Isirayiri bamala kuva Isirayiri mu Misiri n'abagati kati gano ge mateeka mugakwate. Buno bwe bulamu bwange. Zino zempeza si bye bitutwala mu ggulu naye bye bitulaga nga tuli baana ba Katonda. Bameka bano nga baana ba Katonda. Haleluya. Toyinza kubeera mwana wa Katonda ate ku Sabiti gwe n'ogenda oyo zingoye ezo. N'ogenda oyo zingoye ezo. Nebuzabuzaako ebintu bitaliimu. Ate olunyirisi lulabira ddala. Oliyanga mulala tekirikirya kiruwa ekirikirya sande kyekirikirya. Amanyi mwasomesa mwajjaleeti singa mwajja bukyali. Oli yansomesaamu awo. Mwajjaleeti konjaleeti yeruwa. Okuuma Sabiti ya Saturday kyatandikira mu Sukwadeni. Okuuma Sunday nga Sabiti kyatandikira mu myaka nga 5 mu Amerika. CBC. Ani oyo? Edi. Nga Yesu yagenda dda mu ggulu. Kiruwa ekipya. Njagala otegeere nze kiva njagala amazima gano tugayigirize ensi. Kamategeezi mu kitabo Great Controversy omusajja asomesa bw'ati omukyalo oyo asomesa bw'ati yagamba nti Katonda agenda tusalira omusango mu ebyo bye twamanya. Mu ebyo twakola ki? Twamanya. Naye ate akusika ekanuma ennyo ndeeta akaluma. Ate agenda tusalira omusango mu ebyo bye twali tusaanidde okumanya. Okuyita obuyisi mpiwa n'ogenda mupitu kikumala okwokesa omuliro. Wayitawo otya nga tomanyi nti baptism kitegeeza immersion. Wayitawo otya nga tokimanyi nti Friday kitegeeza Lwamukaaga. How? Wasembera otya ku mmeeza ya Mukama waffe nga tonaazibwa bigere nga te Yesu yanaaza ebigere abayigirizwa be omu n'agaana kati tojja kunaaza bigere namugati besikunaaza bigere tosa kimu nange. Petro namugati hakati naaza kuva ku muntu namugamba toleeta lugezigezi. Nze naaza biki? Naye kati ngenda okulaba abantu tebanaaba bigere bagenda bugenzi basemberera buli wantu wonna. Ebyo bivaawa? Basembeza myenge bivaawa? Onagati mu Yesu Kristo ebintu byonna byakulya. Tewali kyakusuula beera byonna byakulya. Omu namugati bitukuzima kasoosaba nenga nti gwe singa nsaba nkulye. Bwe nfuna essaala nkulye. Kati goteka ojja betekeri ngana okulya. Toli kitonde kya Katonda. Gwoli wakusuula. Oba toli wakusuula. Katonda yatuwa ebiragiro. Haleluya. Amen. Agambye omukazi emyaka egyo gyonna yali asibiddwa Yesu n'amusumulula. Njagala olwaleero nga tumaliriza wano abantu basumululwe. Amina. Abatazaala bazaale. Amina. Abazadde abaana Mukama abatutereereze. Amina. Abalina ssente ziweerera abaana baabwe bazifune. Amina. Abalina bizinesi ezikongwentedde zisumulukuke. Amina. Abatunda poloti ziganye zifune abazigula. Amen. Abalina amayumba gapangisi bagafune abagapangisa. Amen. Abalina abali mu maka nga laavu yaabwe eriganga ekitaala ekiri ku mafuta aga dizero nga n'olutambi luddugala ng'enyookanyooka. Olutambi lwozeba olwaleero mutandikiraawo olwaleero. Amen.
omuwala atalina muntu amugambako nali sikimandi gyekiri eri atalina amugambako nabulwa amusiinyako abalenzi baagala abawala sitaani noasala olugezigezi abalenzi baagala abawala naye omuwala nga talina wadde amunyigira mu lukuubo n'amunyigako wakiri kwegamba obusimu bwe bwalekeraawo n'okutambula butandise okufuna engeri y'ekisajja abantu mubaluyisa mwekamba tegeze namwe abalenzi abalebeddwa okuwasa tubasabire basumulukuke. Amiina. Omuntu obeera otya mu kkanisa n'otwala twatutwala mu kkebebwa n'otulokole mubi nga gwokeba bawala baffe okubeerawo okwo mu kkanisa ng'otambula n'ebisumuluzo obisiba wano obusende wano n'obuteeka wano bw'emitwalo 5 naye nga towasa okema oli kikema mu mugambe nti okema lwaki okema abantu bw'alaba osekane naaga nti anjagala musuma nsabira anjagalira ddala yagambyeko tannaba naye byakola biraga nti anjagala. Abantu mubasavuwaliza obuki obwiriire ate kambabuulire omuntu bw'asavuwalira obwereere afuna ebiraga bano abakyala bakimanyi omwana muwala nga omukyala mufumbo bulubuto nga lugaanyi naye ng'alwagala nnyo nga tulusabira nnyo ng'alwogerako nnyo mugenda walule mumulaba nga ali olubuto mwali mu kivuyo ekyo ate naye agenda okulaba n'omubuuza nti wange guno naguyiseeko omwezi gwe gwawedde nkaba nsaasira ogujja neginaawe n'ebibinja kudda ogwokubiri tumulaba bana nga ate wange kyaddayo lwaki kubanga kyabadde ku brain nga temumanyi abantu basibiddwa kambategeeze mwe abalenzi bano abawala obubina buno bwalaba bunyenya ate given period bujja kutuuka ekiseera bugaana okunyenya ate naawe omuwala agaana abalenzi ekyabundula amabeereko bwe kinatta kiyinza okutwala omutwe gwe leka kugaanagaana abantu n'ogaanagaana ng'olimweka gwe obatonda lwaki ogaanagaana abantu olina akasengeja namunagaani naawe bakusengeja olabe tuli mu mwaka mupya. Haleluya. Amen. Lwaki tonsomera ndekeraawo nga tugenda okusomera abantu Marko 5 enyire kweberesa tuziba nyingi naye kale somako naakubuulira. Tandika wasooka Marko agamba bw'ati agambe ne batuuka emitala w'ennyanja mu nsi y'Abageresene. Abageresene gena maaso eyava mu lyato ani ava mu Yesu. Amangu ago omuntu eyaliko dayimoni eyava mu ntaana n'amusisinkana. Dayimoni eyava ludawa mu ntaana gena maaso n'amusisinkana wulira eyasulanga mu ntaana ava mu ntaana yasulanga mu ntaana dayimoni nga tewakyali muntu ayinza kumusiba nga musajja yalaluka dda newankubadde mu lujegere tasibwa mu njegere kubanga emirundi mingi ng'azikutula yateekebwako mu masamba n'akakutula ne mu njegere enjegere n'azikutula. olaba sitaani ng'akuta omuntu n'enjegere azikutula gena maaso n'amasamba n'agamenyaamenya ne wataba muntu w'amaanyi setaani walugezigezi okumusobola. genda naye bulijjo ekiro n'emisana yakabiranga mu ntaana ne ku nsozi ne yeesala n'amayinja bwe yalengera Yesu kyongeremu ogwokusatu bwe yalengera Yesu n'akola atya ng'akyali wala natya agamba nti onvunaana ki Yesu omwana wa Katonda kikikubira ali waggulu sokolekera busima wakati mukikubira amina mpulirayo tutini mpulira abanaga nti Yesu si mwana wa amanyi Yesu gena maaso n'amutukana n'amusinza n'akaaba n'eddoboozi dda ali waggulu ennyo nkulayiza Katonda tombonereza. Setaani akimanyi guliriza okolekera gy'ogenda mu busamize bakwongera bwongezi era abalina bandoga mbawulirize nnyo mu makanisa eno mu byalo bandoga babeera bamuloga buli kiki kubanga sitaani tavumula sitaani munne genda maaso kubanga
Musa nkulayiza Katonda tombonereza kubanga yamugamba nti va ku muntu ono gwe dayimoni genda maaso tonnaba kutuuka wenjagala n'amubuuza erinnya lyo gwani setaani babandayo mannya ndowooza ono yalina n'erinnya yesu yali akimanyi alina erinnya n'amugamba nti erinnya lyange Lijoni nze ndi Lijoni kubanga tuli bangi werekerera kubanga tuli bangi ekyo kyokka bw'oba ng'oli musomi wa bayibuli kikumala okutegeera Katonda. I don't need to add on. One person, one individual, a record diamond who claims to be Legion mu mateeka mu nnyonyola mu ggye ery'Abaruumi zitegeeza abasirikale kakaaga. Mazi abasirikale bameka? Kakaaga. Sigambye lukaaga. Kakaaga. Ekitegeeza omusajja ono omu eyasulanga ne mu ntaana nga yeesala amayinja ng'aliko diamond eby'enkanankana bimeka? Kakaaga. Nze ntandise era bwe nasoma bayibuli ero omuntu bagamba nti vaawo awo ng'ovaawo kubanga ayinza okuba nga aliko Legion. Wali ofunyeyo omuntu n'olaba nga yakola kino yakola kiri taswala teyeekuba ne bamwogerako tafaayo eri abatuluma n'agamusumba yenze nga temwasaziza mu kitabo kya kanisa ono gwe mwasazizaamu omulala akaaba ono ayingira buyingizi agamba nga temusaza abalala balina Legion church board kiri waako naye waliwo abantu mu makanisa abaliko ki Legion alina kibinja eky'obwenzi eky'obubbi ekyobukulupya ekyobulimba. Mwali mufunye abantu mu ejo embeera mu society nga tafaayo ne bemwogera mutya mumusaasire ayinza okuba ng'aliko ki Legion ng'ekibinja kyali kinene. Mujjukira nga Ananiya ne Safira Petro yababuuza Setaani akujjuliza ki? Setaani ayinza okukola okukwata omuntu n'amujjuliza ddala. Mbanyumiza bulijjo omukyala yali mu kanisa agenze kusabirayo ne basoma nti ono gundi tumutadde ku discipline olw'okubanga bamuzaalazaalamu. Ninga nti ekibazo ategwa omusango ki gw'okuzaalazaalamu. Ne bagamba bameka baga tumusibe bamuzaalazaalamu. Kanisa yonna neewanika omu n'atawanika. Niye mbuuza nti ng'ate oli tawanise kyoyo bazaalazaalamu. Amakulu ne bamuzaalamu tawulira. Nazalira bekobe, nazalira bendiga, nazalira bemamba, nazalira begulu, nazalira bekeso, nazala. Nabanayo wakisa. Legion. Aliko kiki ekyo? Legion. Soma gene masolike dawo. Tofa. Weba dononya Legion ebonononya zikubuliti. Genda kubekulu nesato. Mako 5 tugenze ku lunyiriri olw'ekkumi n'avaamu n'ayingira mu mbisi ekkana ne lifubutuka ne liserengetera ku bbanga mu nnyanja zaalinga 2,000 ne zifiira mu nnyanja. Omuntu omuba olina diamond asobola okutta embizi emmeka? 2,000. Oli bubi. Oli ki? Oli bubi. Wetaaga kusumulula. Diamond. Osunguwala, oboggola, otaama, onyaga kino, onyaga kiri, okyusa kino ekiwandiiko, okyusa kiri, ne bw'okkira mu ofiisi, tolina kirala ky'okola, onoonya kino, onoonya w'ofunira, mu kampuni mwe bakuteeka, onoonya w'ofunira, onoonya w'ofisiza, onoonya kino, ne bwe bakutuma kino, onyaga zino, ofisa zino, n'eza mukazi w'ozifisa, n'ez'abaana ozifisa, olina olugambo, naawe olwekolako, n'olukola ne ku balala. Kwegamba omuntu abeerako diamond, n'ataama. Abantu ekika ekyo bonna tugenda kubasabira kaakati kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bwe tunaakola ekyo tunaaba tuleesa emirembe omuntu oyo kyavudde asembyayo olunyiriri tuwagguzaawo kati lw'obuggazaawo
mwenna abalina embeera enzibu. Kasooke Bebulaniya 4:16 tugende mu Efeso 6:13. Sooka Bebulaniya 4:16. Bebulaniya 4:16 wagamba watya? Bebulaniya 4:16 wagamba abasobezza abalina abasobeddwa beno omwaka oguwedde. Bebulaniya 4:16 wagambe bwati. Wagambe. Kale katusemberenga n'obuvumu. Haleluya. Eri entebe ey'ekisa. Haleluya. Tulyoke tuweebwenga okusaasirwa. Era tufune ekisa olw'okubeerwa bwe tukwetaaga. Abange tusembere n'obuvumu. Haleluya. Amen. Abantu abagenda okugenda mugenda tibagenda genda kubanga bakola ekibi. Ffenna twasobya dda naye kubanga twasemberera Katonda ne tumwenenyeza. Olukuŋŋaana luno olusoose mu mwaka guno mu ngeri eno waliwo omuntu aga nti nange apaana mbaddeko distance ne Katonda naye njagala kumusemberera olwaleero. Wanika sembera n'obuvumu. Gwatabatizibwanga kansoko yatabatizibwanga njagala osembere n'obuvumu obatizibwe. Abayamina temala. Abantu bajja kusekerera bakwogerere bakutapute birala naye njagala okulaba omukono gw'omuntu agamba kama mbaya nze nsembedde n'obuvumu nzikiriza Mukama waffe Yesu Kristo mwetwalire. Wanika bwetwi kasaale. Amen. Yangu yasigirabe mikono. Amen. Amina. Ekyo kye mbagamba. Nenda kubuulira ekiddako. Sooka osome ddala tukinyuke lumu. Soma Befeso 6:13. Befeso 6:13 wagambe bwe wati. Kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda. Omwaka guno nga tuguyingira mutwale ebyokulwanyisa byonna ebyani? Ebya Katonda. Abange omwaka gwe tuyingiramu gulimu ebintu bingi, enkyukakyuka nnyingi, toyingirayo na kintu kirala na byakulwanyisa bya Katonda byonna. Genda maaso. Mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi. Muyingire n'ebyo. Era bwe mulimala okukola byonna musobola okuyimirira. Haleluya. Genda maaso. Olw'e14. Kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima. Tugendenga tuyingira omwaka mubeere baaki bannaye? Ab'amazima. Genda maaso. Era nga mwambadde eky'omu kifuba obutuukirivu. Genda maaso. Era nga munaanise mu bigere okweteekateeka kw'enjiri. Mubeere babuulizi ba njiri 2:25. Genda maaso. Era ku ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza eneebayinzisanga okuziyiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi. Amiina. Genda maaso. Olw'e17. Sikuwulira. Muweebwe n'esseppeewo ey'obulokovu n'ekitala eky'omwoyo ky'ekigambo kya Katonda. Tebolekerawo n'abo banaasoma ku mukikubira. Amiina. Baluwa bagamba nti ebyo ebyokulwanyisa byenjagala nyingire ntandike nabyo 2:25. Jabwe mpita n'abo ababadde basibiddwa emyaka egyo oli wali wa 18 ng'osibiddwa 3-4 naawe vaayo sumurulwe. Wajibwa ne mu kitabo ky'ekkanisa tebakyakubala tebakyakulaba baakusazaamu ssebugogo baasaza. Eri eyo ekkanisa ng'obadde so special message eno era okebebwa okulowooza ky'obubaka buno bubadde bubwo. Katonda kitaffe ayinza byonna tweyanzula omukisa gw'otuwadde guno. Okusooka kubanga weeyanjudde eri abantu bano abasoose wano mu maaso. Abamu babadde bamanyi ebintu bino naye nga babirengerera wala. Olwaleero basembeddewo oli Mukama bakkirize. Sonyiwa obutali butuukirivu bwabwe bwonna. Ebiro ebyobutamanya tewabitunuulira. Naye otwaleeko obayise era nsaba owanike mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Ebiri mu maaso gaabwe ebigenda okujja tebabimanyi. Naye kyebamanyi kiri kimu kyokka kibawaddeyo obulamu bwabwe ejjuuli. Basitule, batambuze,
bawanguzi ebyo binaabalumba enkyano nakunaddako batalina mirimu bagifune abagirina baginyweze abali mu bufumbo bugende mu maaso bulungi abanoonya bafune ate bafune batuufu bafune obufumbo bunaabasobozesa okuva mu nsumula okutuuka mu bakabaka obw'omuggulu abalina bye batunda kabifune omukisa abalina bye basuubula kabifune omukisa abadde balina ababakyawa bafuke emikwano gyabwe n'abadde balina ebisiraani kabikyuke bifuuka omukisa gye bali bano mbanjudde mu maaso g'omukama ndaba ekkalaamu ng'ebawandiika ndaba ng'enzigi zibaggulirwawo mukama kituuke nabo ku bifo eby'omuggulu laba ekibinja kyonna ekize mu maaso awo nga n'abalala basigadde eri naye nga bayimiridde kutegeeza mukama babadde basibiddwa emyaka n'emyezi bamanyidde ddala bulungi ebibadde bibasibye era ebimu tetwetaaga na kubiwulirako bwe tunaabiwulira tujja kuba tubisomesa balala njagala kusaba nga bwe basitudde ekigere kyabwe nga bwe bayimiridde ne beewaayo gy'oli mukama basanguleko ebyonoono byabwe ebyo byonna ebibadde bawandiikiddwako balayika bisangulibwe leero bagibweko enziina nga bwe walagira ku lunaku luli bambazibwe ekyambalo eky'obutuukirivu ebigambo bye nebadde biboogerwako nebyomanyiddwako mukama kabikoma mu lukuŋŋaana luno kabaddeyo nga bapya nga balamu nga balungi abanatuuka mu bwakabaka obw'omuggulu